okulonda kwa 2016 ekibiina kyaffe ekibiina ky'abantu ekya FDC kigenze mu maaso n'okutegeka buli kimu kibeere mu kiseera ng'ate kitambula bulungi. N'olw'ensonga eyo abavubuka ba FDC nga bakulembera olukiiko lwabwe National Executive Committee ate nga ekisanja kyabwe kibadde kyakoma nga 6 ogw'olubereberye omwaka gw'2016 basazeewo ne bagamba nti babule obulungi bwa pate n'okwagaliza abalala tusazeemu ekisanja kyaffe tuteekewo okulonda tubeere n'olutuula tabamiruka olw'abavubuka mu ggwanga lyonna tulonderemu obukulembeze obupya bajje batwale ekibiina mu maaso. Basabe ne bannyabo, n'olw'ensonga eyo tusazeewo nti olukiiko lwaffe tabamiruka olw'abavubuka mu ggwanga lyonna olwa FDC lujja kubeerawo ennaku z'omwezi okutandika n'ennaku z'omwezi nga 16 paka nga 18 omwezi guno ogw'omunaana 2015 ku Jokers Hotel weeyogerere mu Wakiso District.